Bananga bana bamazeko emirembe ne mukyala wange teyandibadde mu biina y'abaana abaana be batawanyiza maama waabwe yabawaga kubanga nagezaako kumubuulira abaana baleke tubasomeseza baleke bakole ebyabwe yagaana naye tokaaba taata kakkana amaanyi nenkola n'ebyapa nembikola ki nembikola nova mu bibanja nodda ku ttaka nembikola mu manya ga Kamaali era mwetegereze ebyapa ebyo bisooka naani Kamaali ne Kamaali kati jjukira abaana ba Regina baali bakyali bato emyaka nga mito nga sirina gwe nsobola bayidawe nga sisobola kuteeka byapa ebyo mu manya ga mwana ng'ajja kutunda banne kakati bibeera mu Kamaali bwe ndwala banongosa prostate Namirembe olwala ndwadde endwadde ezo zonna enkambwe simanyi lwaki banongosa oxygen neebula nenfa bakulongosa oxygen naabula nenfa nenzuukira nibapika mwanyinaze yaliwo oli nga bapika ka oxygen bapika kuziba nenzira engulu tuli mwaka ki sijjukira mwanyinaze mwaka ki omukulu alwala mwaka ki nkubuulira engeri ajja atya ku byapa ningamba naye mukyala wange gwe nagasse lwaki simuteeka ku byapa bino inikesi bwe mba nfudde nasigala ng'akola ki ng'alabirira abaana bange ndi basoma netukanya nemuteeka ku byapa mpola mama Fino oyitamu bakuwulira wano ngamba ndwadde oyitamu eno Rosette akola ki ekyo oyitamu mu ddoboozi wano bwe nalwala okay bwe nalwala kankiddemu bali banongoseza prostate bwe nalwala nga ndwadde prostate ne bannongoosa Dr. Kagwa ye yannongoosa Namirembe ebbanga sirijjukira bulungi naye nga mumaze okugattibwa nga tumaze okugattibwa kati ku byapa ebyo bye mulaba byeyasibye byasooka ne Kamaali abanguza bonna nabiteeka mu manya gange kati bwe nalwala nendaba nga ngenda kufa n'abaana ne bamulekwa naki nenga mukyala wange gwengasse lwaki simusse ku byapa bino bwe naafa bayinza obitwalira awo n'abaana bajja kulwanagana kambiteeke mu mukyala wange asobole obikuuma n'abaana ajja basomesa mu byapa ebyo ayingira ku byapa ebyo bwatyo era bwe nali Namirembe waliwo omwana gwe bayita Vastine Nyiramugisa oli yafiirwa nnyina naye nemuwa ekyapa ne Innocent Ntirenganya omwana wa Zayina ono gwe wazza mu kyalo omukyalo omukulu yafa gwe nabeeranga naye mutegedde Regina ekyapa ekyo nakyo nenkibakolera mu ddwaliro era Namirembe olamira ku mugo gwa Ntaana kakati n'ekyapa ky'abaana yakitaddeko kaviyeti n'ekyabaana bwe yakitaddeko kaviyeti kiri mu gundi omwo mu bbaluwa za kooti mujja kirabamu awa nsonga ki mujja gimubuuza n'ekyapa ekiwakolera eky'abaana mwekiri omwo kyawa ekyapa ttaka ki ekisigula nakyo yakitaddeko kaviyeti kiriko kaviyeti tayagala bakitunde simanyi abamanyi ojja kutunda ekintu ky'abaana ate nze nabawa tuliko basatu gwe n'abaana yes kati yakitaddeko nga kyakibanjako simanyi oba wamwewolako ssente ze ababuulire waliwo n'ebyapa byange byennyini byendiko nzekka nkugambye nebyo abiteekako kaviyeti nebyempigi byeninaku nzekka mu trading center bisatu yabiteekako kaviyeti nebyo tuliko basatu yabiteekako kaviyeti kati kaviyeti singa eyabasatu ate oteekako yakyendala ye nga temunnagenda mu kooti yawa nsonga ki kale nsonga ki ebatabula kyekibuuzo kye mba mbuuza eyatandika obbatabula eno emabega
ensasagge emberebezi obutakkaanya buvaawa okutuuka ku 11. Ndwala Nga prostate yewedde nedda kakati omukyalo ono amaanyi bwe gambula n'atandika wagongobala tolina mugaso agamba toyaka wagongobala toyaka tolina mugaso bw'asiita ebigere awo alwana akola empisa mbi oluusi nasulanga ne ku Novik oluusi nga nsula mu garaji kiki anti atabuse agamba ki ndowooza embeera gy'ayagala eganye ngiterezi kati nga akugamba sebo nze sajja wagongobala jawo n'abaana bo muve wano nsonga za kisenge anti otegedde njagala kukitegeera akugamba wagongobala banange mwamulazeewo ku divorce tebanandaga yagamba atya kiri mu luzungu bamulage uganonyawo aga wagongobala musajja gwe tokyalina mugaso mukisajja sajja nviira n'abaana bo buli mbuzi ku nkondo yaayo olwo olwadde bwakeera ku ndi wadde bwakeera ku makya nga agamba Evelyn yasooka nagoba Tomu oyo Tomu aliwa ono gwe nkulaze wa 6 wa 6 nemutwalira nyina eri awaka gye yagenda nyina nga ndi mu accident Tomu nemutwalira yasomayo tamu 2 nga ne nyina bwe yamala nagoba bana ababiri abato nagoba ne mwanyina ono ali ku university batazaala family netuula negamba musajja wo oli mulwadde ky'oba okola genda okomyewo omukazi abeere mu baana twagudde dda ku tabbu ensasagge ekizibu kyatugwiridde dda onaaga buli mumbuzi ku nkondo yaayo omukazi oli yagenda talina musango gwakoze yali accidenti mukomyewo abeere mu baana yali teyafumbirwa gye yalaga teyafumbirwa oli omukyala gwe baamufunira owokusatu ono owokusatu gwagamba nti malaaya gwe yanfunira abaana olwo ono abagobye ono yabeeranga nabo abagobye yes nagenda nempangisa ekitemu sembera n'abaana gye nakola ki gye nabatwala ekitemu ndi mulwadde kati nsigala ndi ne mukyala wange ono ekyali ekizibu ki baana kukola ki kuvaawo bwe nabajjaawo nagendanga ewabajeni mutundwe angendayo nga baana bapangisiriza bali ne mama waabwe ono n'abaana abalala batazaala nabo nga mbawadde ono obapangisirizaawa ekitemu kitemu kiri ku Masaka Road Masaka Road awo mu katawuni awo nfunye akapoloti mbagulira akapoloti mbazimbira akayumba katonotono weekali era mwetuli omwo kati bajjani asigala asolooza nnyumba z'abapangisa ezo ze yayogeddeko nze ndwadde ngudde wansi ogongobadde kiri tokijjaako n'okugongobala kwekiri kuba kyamuluma namala emyaka 2 wamala emyaka 2 nga ndi wansi sikebera bapangisa simanyi naye nga bajeni olwo wabangaye wali olwo nsigo ze zitandise okuluma kiki anti kati bwe twava ku prostate ensigo ne zirwala kati ensigo ndwadde emyaka 6 nga ndi ku dialysis kati olwadde kidney ndi ku dialysis emyaka 6 kati awo wakati awo nalwana nga sitegeera nti ndwadde ensigo nalowoozanga bya pressure sukali kumbi ensigo zakola ki ziggwaawo namala emyaka 2 nga ezo ennyumba zagamba ez'abapangisa bajeni nga yazisolooza ennyumba ziri luddawa ekisigula
wali ez'abapangisa wali ez'abapangisa era wa property mumulabye wanabadde si yoli mulaba era wali akutte receipt ne pen yes kakati bajeni n'asolooza enju ezo mu myaka emeka 2 kati ekizibu ky'abajeni tasobola kuwandiika receipt kozi ye yali wa kinkumu kati nga bajja n'asolooza mutabani waffe Bosco Nsengimana yawandiika receipt bajeni asolooza sente bazimuwa owa receipt ye mutabani yalinamu kalaamu yamaze 6 sente ya 6 kati bajeni yasoloozanga ng'awandiika mu kitabo omutabani najja n'amulaga nti ono yampadde 25 ono 3 ono meka ono meka kati nga omutabani akola ki akola receipt kati nga nze ne wange bampeereza miliyoni 5 miliyoni 2 miliyoni 1 mitwalo 8 ogwo mwezi ne guggwako nga sibitegeera nabitegeera nga nze muzehe anengeri gyayogera muzehe zino ze nafunyeeyo ani agamba mukyala wange oyo baje tokyali bbawa wafuka muzehe muzehe ze nafunyeyo sitegeera ndi wansi nga nebaza bwebaza nezaleese mpona ngenda mpona awonamu odde engulu katonda akuwa obulamu obulala ntegeera bulungi mpola mukubira essimu nali nva ku Noviki mugamba maama omanyi nti njagala kuleeta owa property atusololeze ennyumba ezo nga bwe wangambye nti bakutawanya n'okusasula tebasasula katuteekemu wa property ffe twewonye ebizibu tufunenga kakirini mane twewonye ebizibu naye era ojja kusigala ng'okola nabo goba monitoringa olabe omupangisa avuddemu eyagala okusiiga ayagala okutoloka kuba abaproperty tebabeerawo tunakuwanga kakadde ka ssente okola omulimu ogwo nakkiriza nga talina kyakkola owa property saamutwalayo enkeera yalwo nemugamba ndeeta wa property nali nva ku ddwaliro nga nakatuuka wano ku kyuma nasanga mutabani we nga nteezaawo gwe tosobola togeza nolinya mutundwe togeza nogendayo ye musajja gwe lwaki tofa maama waffe naafuna emirembe omutabani yani omutabani oyo Nsengimana Bosco nenziruka nemugawo gambye ki nti kangendeye mutundwe yakugamba tolinyayo lwaki maama omumalako emirembe togenda nyamutundwe ngolo yakuwa nsonga ki kati ekibuuzo kyombuuziza nti omutawana gwava ku ki wendi awo weewo nti naddira ennyumba nyina ze yasoloozanga nga Bosco yakola risiiti nemba nga azibajjeeko nenze wabaki abaproperty kati Bosco n'atabuka maama n'atabuka nagenda okutuwanga ebisumuluza bisuddewo byaka ofisi ke yabeerangamu enju nenzikwasaki abaproperty okuvaawo omukyala yaggalawo ekikomera gwe kasita wakwasa ennyumba abaproperty sente yabatabula kasita nakwasa ennyumba abaproperty abaproperty bagenda okubala enju nga enju ezo zivaamu emitwalo miliyoni 16 omwezi bwe nabagamba tubalansinga omwezi gwokusatu nagwo nagumusasula omukyala kuba namuwanga mitwalo 55 buli mwezi ng'asoloozezza bwe namugamba tubalansinga omwezi ogwokusatu ebitabo yabisuulawo nadduka ebisomero n'abisuulawo nadduka ekikomera n'akiggala n'ateekako kamera teriiyo okuva mu mwezi ogwokuna jjukira nti mu seefu mu nnyumba eri nali ntaddemu ebyapa ebyo byonna nebya mukyala muto byonna biriomubanga eri ekitemo nga bisobola kubikuumirayo wafunda nga bisobola kubula byonna nebiteeka mu kaseefu nemugamba ebyapa ebyo tobakago okugamba nti ebyapa mbitadde wano
olina mukyala wo ow'obufumbo obutukuvu n'agamba essebo endagaano zonna ez'obupolotipoloti ansooke bano endagaano zonna ez'obupolotipoloti zonna ne tuziteeka omwo mu seefu mu kiveera nga tufuuyiramu n'edduumu mulimu kugwendayo ekiyenge omukyala kuva olwo yasiba ekikomera okuva mu gwokuna okay yasiba ekikomera nkijjeeko yasiba ekikomera teriyo mwana eyaddamu kugenda mu maka omwo okujjako ye gwaggulira gwayagala nakakati wasibe kati yalimbye abalabyi mbutasibangawo kati twamusabye agulire abaana bawumudde nakati tanaggulawo abaana abawumudde mbutwetwala naye bw'amala okusibawo nentuukirira mukulu wa nannyini ssomero Jojo Primary School namutuukirira nebigaana n'agaana nentuukirira vice chairman Ntege nebigaana nengenda ewannabakyala akulira ew'ekyalo bannabakyala ne bajja n'abakyala bakatoliki n'agaana okugulawo nenziruka nengenda ewa Faaza akulira parishi y'Ebunnamwaya ndowooza naye ampulira we natuukayo Faaza n'agamba alina bye yali amugambye ng'alowooza nti nze mukyamu n'agamba kamukubira gye tulabe ensonga tuzikole ki tuzigonjoole era nange kyekyali kintuteyo yagamba Faaza sikunyoomye sikujemedde naye Faaza n'amubuuza gwe waggalawo nti nze naggalawo naye sikunyoomye sikujemedde ensonga zagenda wala zakubuuka Faaza mu bufunze Faaza ampulira nga njogera n'abantu abalala bonna abo bonna abantu benkumenyedde nga nali mbasindiseeyo bakole mediation batugatte tutereere tutegeragane kyayagala n'abantu abalala okuva olwo tabagulira okujjako baana be bokka bazaala nakakati bagulira era bateekako kamera zesaateeka ku nyumba yange agulirawo baana be oba ne gwaba ayagala ayingire nga ali ku sayidi ye naye abantu benagamba nga batuteeke mu mediation tukkaanya tubuulire batutabaganye n'ebyapa byonna yabisalako byonna yabirina nakakati kati mugamba ensonga yange esinga ng'amaze okumpabira mu kooti mediation ya kooti nabanyonyola nga bwe mbanyonyodde nembagamba kati ani agenda mu kooti ku mwembi mukyala agenda mu kooti awaayobayo musango ki asaba divorce asaba mwawukane asaba twawukane tugabane mwawukane mugabane twawukane tugabane ne wabadde oŋŋamba kati ku baana bano sente zimaze omwana agambye Bosco lwaki tojjaayo tokola biki tukulaba ekisigula mumaze okuvaayo eyo nalabye ku baana abana abawala kakati nawusi mbadde sikumalidde eyo bana nkuzaayo Bosco bw'amala okunkayanya wano nga ayagala kulwana ayagala kulwana nani nange ayagala kusika mu motoka yankuba ekigatto yakkuba ekigatto Bosco nzija nkubuulira nyambuka kisigula nyina nsanga agaddewo ekufulu njisala njagala kulaba ebitabo byaki olesa asala naleeta wa horoding akaofisa kalimu ebitabo byabapangisa mugambye jangu nzigulirewo aganye ogisala ekufulu njisala nzijjamu ebitabo ebya risiiti mbikebere obudde bukutte enkuba yali etonnya nzizaawo egunda ekikondo ky'omunda ntaddeko ekufulu ndala ngamba naabikebera enkya nkomawo wano ku kyuma nali ntuuka awo nenzijjaawo nenzijja wano nali nyimiridde awo Bosco yajja ne box bode ye naleeta advance yalinamu obuwunga yali yagala kunninyiraawo nembuuka
nenzira wali ku nyumba wali Bosco n'abuukamu n'akwata ennyondo yali awo mu bokisi n'ayagala nkube ennyondo nenziruka abaana ne bamukwata nenziruka mu nyumba muli Bosco ono mwana Bosco wuwo sijamukebera sigwangame sijabakebera twagala batwala ku DNA njagala batwala abaana balabika olina bakebera mukko ebipapula biri mwabimuwadde nga byabisome abisomera abalabi nyina kibampadde ekya Bosco ndowooza ye Bosco kakati Bosco oyo ngenda na Tete obadde ongamba wano obuukamu mbuukamu angoberera n'ennyundo abaana ne bamugoberera ne bamukwata ng'olwagamba ki tetwafuna namuntu amukuba bifaananyi kuba baali balwana ng'ayagala kunkuba ennyondo mbu kiki tayagala ngende kisigula lwaki ojja ekisigula lwaki wagenze kisigula nze nkatunuulira nkalaba nzizayo akatambe mabega Bosco yakolanga lisiti ndowooza ng'afunako akamisoni we awera kati bewadde abaporopate ndowooza tebakyakola ki olabe omujje mu mulimu mbitegedde otandise okugatta notisi sikyawambuuliza nti tabu eva ku ki omukyala gwe twagamba tumuwe miliyoni afunenga miliyoni ng'akolagana n'abaporopate n'agamba saagala agaddewo okuva olwo kozi gwe ku 15 ze basolooza nga wafunangako mmeka eno ng'oli myaka 2 oli ku ndiri zo zaaweranga wafunangako sente mmeka ziruwa anti ongaye bakuleeteranga awo ne bakuleetera 5 akamu 2 ekireeta obuzibu tugenda okubala lisiiti omukyala we yatabukira nakati lisiiti wezirawo sizibalanga esente ez'ogwokusatu nabagamba kanzibalansinga endabe ye namuwa n'emitwalo gya 5 okuvaawo yasuulawo ebitabo n'agenda n'ebisumuluzo n'agenda obuzibu buva kusalawo kwesolooleza ssente zo kuziwa abaporopate baba bazifuna bazireete kati omaze obbibawa aba properties bawadde yes kati aba property basolooza era n'akasente bakaleeta ne kati aba property be basolooza basolooza nabawana myezi mingi mu maaso bansasola na myezi mingi mu maaso nga basolooza kati negulu yampadde miliyoni 4 egulu yampadde obukadde 4 kwenasasudde abakozi bawano nabadde sirina sente zibasasula kakati bosi kakwata ennyondo mutwala ku poliisi ne bagamba tumubonereze nempita maama we tumubonereze bosi ko yali yebasaawo nyina yajja akoze olutalo omwana wange oba oyagala kumutta twamuzaala babiri oba musiba muzibe ebisa bimuluma wayagala kutta mwana ebisa bitandika muluma n'agamba kampandika ebbaluwa ey'okwetonda gisomera abawulira ebbaluwa yeeno moze ogifunye fiiti abali ku Nurudini Ntege mugiraba bulungi nnyo ku Megatron ne ku TikTok live esoma bweti dia egamba Kampala Natete police enamba y'essimu eya omwana nga 11 ogwokuna 224 11 ogwokuna 224 re apology for attacking my father with a hammer and abusing him. Dear Mzee, I humbly request you to forgive me for all the misunderstandings that took place on Thursday at your factory, and I promise never to do that again. I pray that you'll look at me with mercy and forget all that took place and give me another chance. I will stay in harmony with you forever and will assist you where I need to be. I look forward to your sincere mercy upon me. Yours faithfully, Nsengimana Bosco, nasaako omukono mutabani wa Muzeeyi. Sirina kyempayiriza. Sirina. Wano atuwulidde bakitya mwesi bajja kuŋŋamba agambye ki abadde yeetonda emigozo bano okuyisaamu kitaawo olugaayu n'okujja nga yamugoba n'ennyondo okumukuba. So mu kyo yamwetondera ku poliisi n'amusaba ekisonyiwo
era basigale mirembe. Owulidde bulungi nnyo atulaba? Okay, muvuddeyo ku poliisi. Tuvuddeyo ku poliisi. Tugenze omukyala agenze kumpaabira mbu namukuba. Mbu namukubira ku poliisi. Era wamukubira ku poliisi? Ye bw'agamba. Mbuki? Mbu namukubira ku poliisi. Agenze mu waki mulete gundi eri ey'Emmengo eririda wa. Agenze wa abagamba kyulo? Agenze kuwaaba mu balooya mu ba Justice Center. Justice Center. Justice Center bampise. Jealous. Mbanyonyodde. Kati okuva olwo omukyala yaggalawo. Nanyweza. Yaggalawo ekikomera. Kakati n'agenda nampabira mu Justice Center. Nali nva ku Novike mu ddwaliro ne bankubira. Nempitawo bw'alina kawungezi. Nali nkoze dialysis olw'eggulo. Okay. Nengendawo. Nenkubira abafamire. Abafamire ne bajjawo. Okay. Ne tutegeeragana n'omukyala. Ne mugamba bwe tuba nga twasindikaganye nsonyiwa byabadde byaki byamu nsonga za mwana. Ate naawe kenyini gwe byo wakoze tiwabirabye. Olwo ye yakola ki? Yansindika. Okoze ogaye bwe yajja ku poliisi yakolerawo olutalo. Nali ntudde n'okutuula mu katebe bwe nti wano bwe wati. Yajja n'atuulawo n'ayagala kunsindika, n'ayagala omwana wange oba oyagala musibe kaza namuzaala naawe. Kakati n'adduka n'agenda mu ba Justice Center amaze okuggalawo eka nampaabirayo ne bampita n'engendayo ne tutuula mu nsonga ezo. Aba Justice Center ne bamagamba nti musonyiwagane ensonga zaki za maka za family. Ne mbabuulira ebyapa byange biri mu nnyumba. Kati yabiraze abaana be kati njagala ebyapa ebyo abimpe ngende mbitereke mu kasidro. Sikyabyagalawa mutundwe. Ne bamugamba mukyala gwe nimbagamba n'okugamba okwejjanjaba. Ne bamugamba genda olete ekyapo gyakisomamu gyakiraba. Ekyapo ekyo gyakisomamu kye bamugamba mpe nsooke nejjanjabe. Era yakikolera transfer wali. Yali akikoze atya? Anti byonna yali yabiwamba. Ne mbagamba sikyalina kinzijanjaba. Ne bamulagira ampeko ekyapa kimu. Ne bagamba ampe kitaliko property, kitaliko amayumba. Nsooke ntambuza obulwadde mpolampola nga bwe ndaba ndema okutunda amayumba g'abaana. N'akimpa. Era n'asayininga ne transfer. Biri byabisigaza bibye. Byonna yabisigaza byonna nakati yabiwamba. Byonna kati abirina byonna. Ebibyo eby'abaana, eby'abakyala, eby'abasatu byonna biri ye n'abaana be. N'ateekako ne caveat. Tayagala muzanyirako. Tayagala kumumanyira. Omukyala yani oyo? Bajenyi Verena. Bannange omukyala oli talina kisa Mama Fina. Omukyala oli nkwegayiridde. Omukyala oyo talina kisa ate talina gwawulira. Anyooma. Talina gwawulira. Njagala nkubuulire bwe mbanga mbadde nsuubula wano nga nsuubuza byapa. Ng'abaana bange basomera ku byapa. Nga ndi mulwadde banzanjabira ku byapa. N'awamba ebyapa byendiko naye. N'awamba n'ebyendiko nzekka. N'awamba n'ebyendiko basatu. N'awamba n'ebyendiko omwana abaana bange babiri. Kati tuddewa. Oba yagala omuddiza ennyumba azisolooze. Nga kuba wala ndabye obuzibu bwava ku kali sente zaayiikanga wali milioni 15 gwozimanyi ng'otuddaawo. Nga ziyingira buyingizi. Kuba nze ndaba we waava obuzibu. Kati n'abaana be n'atu. Kakati. Okujjako nga yalinamu interest nene gye yali afuna. Ng'alaba nti omulimu gwakola ki? Kiri mu bulaka kiwagaye bwe kiba nga kye kituufu. Nti bwe baakebera muvaamu 15 nti wano yaleetanga kakadde. Yaleetanga miliyoni 5, 8, emitwalo. Kati mugamba omwezi ogwokusatu tubalansinge. Tulabe sente ansaba mitwalo 5. Sitegeera nti adduka agenda. Ne mugamba weesasule n'okwesasula. Kuba nali mulwadde. Niyesasula ne mugamba ngenda kujja tubalansinga erisidi z'omwezi ogwokumeka? Ogwokusatu. Okuvaawo teyakomawo. Temuddanga ngulu. Yasiba ekikomera.
okuddamu kutuuka ewange nga kuliko kamera buli nsonda n'ensonda kati nalabye bawalabo bano abalala abo babe ogamba baluwa nina bawala be nalabe mu kamera naga musajja gwe otwagaza ki maama waffe yoyo yabazaala ani taata waabwe nze okakasa simanyi gwe wawulidde bakuyiseeko taata singa banafuna ebbaluwa eri gye bampandikira yakiro ekitwala omunaku nga bamaze okumpamba n'ogisoma ngenda kwogera ekigambo mujja kunsonyiwa abali ku tv Allen ekigambo kye yanvuma mu poliisi omusajja gwe yali agambye ankwate kozi bamuyitaani Mugalula yakwata ne ku mumwa yanvuma ekigambo bwe nakifulumya ndako kifulumya kansooke eno ebbaluwa kyekino kiwanze bakampandikira bbiri za mirundi ebiri kankusomereko wano egamba ki Kamalipo gwe Kamalipo yenze ani awandiika simanyi naye bisomo ojja kulaba nga Kamalipo why don't you let us be why don't you let our mom be you want to kill her just like you did to Wilbur's mom. Who is Wilbur's mom yani? Oli omukyala Regina Zaine yafa nyina waba abaana boogera ebigambo ebyo. Bamuteekako kino nti guwa mutta. Nze na mutta. We won't accept that just acknowledge that your sister that you brought to our mother's business. We are closely monitoring her as we are waiting for your death to come soon. Naye omwana bwagambye nti Kamali Paul lwaki totwesonyiwa lwaki tuleka maama waffe n'abeera mu mirembe oyagala muttanga bwe wakola maama wa Bawiriba ekyo tetugenda kukikkiriza twagala okimanye nti nno oyo mu sister wo gwe waleeta mu bizinesi ya maama waffe tumutunuulidde n'eriiso jjogi tulinze ofe ne bongerayo we shall make her answer as you regret why you gave birth to us ajja kubonerera ate ajja kuddamu buli kyotutuusizzaako era ojja kwejjusa lwaki watukola ki watuzaala okitegedde banzoka tebabikuvuunulira bano nga batya okugomba tebaŋŋamba ne pulesa zinkwata kati nno zigenda kukwata funa we wenyweza It is me, Allen Kamali, who is spearheading this together with Agnes Kamali, Bosiko Kamali, and Charles Kamali. Just know that if you don't let us be, we shall do the needful to eliminate you. Remember to let us be. Owulidde nti nze Allen Kamali nze nkuliddemu ne Agnes Kamali, Bosco Kamali ne Charles Kamali. Twagala okimanye bumanya nti bw'otatwesonyiwa n'otuleka tubeere kye twagala tujja kusaanyaawo era tujja kukola ekyetaagisa kyonna oba ekisoboka okukola ki okusiimulawo ngende maaso esibugenda. We are not interested in your wealth. Tetuli awo nti twagala nnyo bya bugagga byo. We are only interested in our mom's sweat and struggle because she struggled with her nails off. With you, that is what we want. Bo tebatunuulidde bya bugagga bye baagala wabula batunuulidde bya bugagga bye wakola ne maama waabwe muntu yo eno yajja mu part 2 katumaleyo part 1 muntu yo zaabwe maama waabwe n'enjala zonna ne zifa lwakulaba nga abeerawo naawe n'okukola by'obugagga. Those of your foolish actions of selling everything around won't stop us from demanding our mother's rights. Just give her without question.
bo mama waabwe muwenga tobuuziza kintu na kimu bo tebaagala kumanya. Owulidde bulungi? Mpulidde taata. Owulidde? Mbiwulidde. Because you are still getting our share from bo baagala mugabo gwa mama waabwe ogw'entuuyo ze yatuuyanira. Owulidde Kamaali? Mbiwulidde sebo. Kamaali nkutwala mu maaso. You are just there harassing us, doing this and that, as if we did not anything wrong to you. Kamaali tukutumira. Kamaali Helen kwali? Muwanike. Taata ogenda kwogera amazima olwaleero. Yeah. Owulidde? Honestly, what do you want us to do? Mu mazima oyagala bo bakole ki? You have done everything possible to make our mom lose life. Because we are warning you that those you killed were just last ones. Were the last ones. I, Allen Kamaali, am clarifying this warning to you. Just let us be, please. If you don't let us be, what will happen to you will be paid by your wife and children. Just watch out. Ba abaana bw'otabeerekereza kubeera kye bali nakola kye baagala nakuwa maama waabwe mugabo gwabwe gw'alina kufuna gwe yatuuyanira gwe yatuulanira. If you don't let us be, what will happen to you will be paid by your wife. Mukyala wajja kisasulira bw'otabeerekereza kubeera kye baagala kuba owulira n'abaana bo abalala bali mama waabwe baatazaala. Yes. Bajja kukisasulira. Bebo. Beerawo ng'otunula butunuzi. Bateekeko amaaso George. Eyo paatu. Mama Fina paatu 1 ogiwulidde. Nkwongere paati 2 mu ddakiika emu nkuwa omuzindaalo. Paulo Kamaalo, we Allen Bosco Agnes Kamaali are tired of your threats. Tukoyo okutiisibwatiisibwako batiisatiisa. We know you have money. Tumanyi olina sente. Naye naffe tulina ki? Sente. We had decided to part ways with you, but every time you force us to the wall by attacking us together with our mom. Normally it is the parents that forsakes the children, but for this case we forsake ourselves. Owulidde? Even if you are dead today, tomorrow or the other day, we'll live with a lot of happiness. Just don't consider us to be among your children. Ndi boss si gwe bazaala. Oba ofudde leero, oba nkya, oba olunaku olulala, embuutu zikulinze. Bagenda okukuba emizira wano. Ofa ddi Kamaali? Kye babuuza. You showing us that you are no longer ashamed of the press, but so do us. Nti olw'okuba totya mawulire naffe tetugatya. Bali redde okufaafaagana naawe. Again, you're imprisoning us, but we shall always get out of jail just like Bosco did, and you paid for it with a fatality at the factory. Nti wamutwala ku police. Yes, Bosco. Yes, nabo ne b'onobatwala bajja kuvaayo kuba nabo balina abanene. Ate ejja kukisasulira nga bwe wakisasulira wano ku factory. Owulidde? It is a reminder that if you don't let us be, one of us will lose his or her life. Bw'otabavaako n'otabaleka kuba kye bali ne bakugambye waggulu kuggwe nabo kulikajja okufa, kulikajja okufiirwa obulamu. Just be free and fair and give our mom her share. Byonna nga tumaze obyogera waggulu. Mama waffe muwa omugabo gwabwe. Namuwadde. Paul Kamaali, Allen Bosco na Agnes Kamaali. Munsonyiwe mama wamwe namuwadde temunzita. Wamuwadde ki? Wamuwadde wa? Mundeke olumbe luntwale. Wamuwadde wa? Namuwadde Busega, ekizimbe kibalirwamu bakawumbi. Nemala nemuwe kisigula enyumba ya mizigo 3 kisenge na diro kisenge na diro. Ne takaliye amakage eriye Busega gatudde kuyika 2 n'ekitundu. Si Busega eriye gundi mukyale Mpigi. Empigi amakaga ali kuyika 2 n'ekitundu n'ekyapa nyina ya kirina abaana mwe mundeke.
abaana bagamba tugenda fafagana naawe kyekyo ekibatta kyekyo kibatta kati okuva olwo ebyapa bino byonna nyina n'abisalako n'abiwamba kati bwe yagenze mu kooti ng'amanyi nti tujja kutegeeragana mu mediation ne mediation n'akola ki n'agigaana tayagala byakuteesa ayagala mugabo gwe kakati ate jjukira yagambye ayagala divorce ayagala mwawukane ebintu abiwambye naye n'abaana bonna baakuvaamu abaana bazaala kiki oba bano badde obayisa bubi muzeeyi taata Bosco nkugambye namusomesa nemuyigiriza bizinesi nemukolera lebo nagula emotoka yazimbye ennyumba nenyina wali kuna lumunye bova mutawo booti notunula booti ennyumba ezo zoolaba ennyumba 7 eziri mu kikomera eziriko obutango bwa black za Bosco nenyina Aleni eyo motoka ey'emitayimbwa eyo nagimuwanga obufumbo bumulemye ndaga emotoka ey'emitayimbwa eyo mozaaliwa yagikolerako n'atundirako obuwunga ku lw'emitiyana n'agula eyiye eno emmotoka eno gyendaba ey'emitayimbwa eyo nagimwazika kale bagiyita isuzu Isuzu kwe yakoleranga ng'obufumbo buganye Aleni buganye omusajja eyasooka nemuwa edduuka wali mu maaso ga Ddaani wali ono omusajja gwali naye we yamusanga gwe kenyini n'omuwa edduuka nemukolerawo edduuka Aleni era nga sente zo bazize ezange nemugamba ajja kuzikomyawo ne tukola n'ekitabo n'akwana ono gwalina nadduka naye n'ebintu n'abitika n'abitwala ani yadduka Aleni ku musajja wawanga badduka n'omusajja ne batwala n'ebintu akomawo angamba tata nsonyiwa kankolere wano gwe genda olwalira eri naawe akolera wano kankolere wano nja kukola nga nkusasula sente zo zenakola kizenatwala kunzikola mwana wange n'atandika okugula kasooli ng'akuba obuwunga nga talina motoka nemwazika eyo n'akolerako ne bagula eyaabwe nemugamba Aleni nti bw'oba ng'oyagala tukole naawe saagala oleeta omuko wano omuko tetukola naye nyina n'agamba oyo mwana mu baana banne ng'olwagamba ayagala omuko abeere wano omuko ali naye mwana nga banne bano kati okubayisa obubi kwe bagamba nandirese ono nekola n'omuko wagaana okukkiriza omuko okubeera wano ansi ogifunye nkuwulira obusungu buveeno ku buko lwaki wagaana omuko yo yamusangawo atalina ateesobola Aleni kati omuko ye ayagala ki ekituufu bya bugagga Aleni kati omuko yandi kibe mabega mwebali n'omuko akirimu mwebali simuwayiriza omuko singa onokkiriza Wilba n'ayogera akiri mabega Aleni asomamu agamba taata bw'afa kitambula ku byapa maama byaliko ne taata maama kyusa bukyusa n'akola ki ne tuddamu ffe wano bibeera byaffe olaba emaali eyo omuko akibayinga nze ŋŋamba sikola na muko omuko akola ebibye n'ewaabwe ate bwe tuba nga tulina ebitutawanyiza ffe ne famire yaffe ate n'omuko abiyingiremu atya Aleni n'akomba ku paasi maama abayinga omuko akole ki ayingire mu famire lwampaka oyo naye mwana mu baana akyogera atya mwana mu baana kema notunulira omuntu maama Fiina notunulira omuntu alinganga aliko akazoole atalaba abaana abawala bawabula atya kakati nze natunudde neŋŋamba ndi mulwadde n'entaana nagisima abaana bange bagenda kubonaabona bano abaana b'eki abalala nina abaana abato nalabye muwala waali ebweru n'agamba bamugobe waka njagala mbabuulire
abalwanirizi b'eddembe mutulwanirire twatuuse dda mu butuufu nze nakumye eddembe abaana nabakumyekumye ne bagamba nedda temugeza ne mulwana abaana wabakumyekumye temugeza ne mwekuba wiriba sooka ojje katono eddakiika emu kaleeso kaleke jangu wano oyimirire wano katono mbuulire ekituufu bagambye maama wammwe taata yalimu mu mukono mwakimanyi oba walimu ne taata abaana mu kiro kitoola omunaku nti bagamba oyagala sitamwanu kyala hansi kaakati ekituufu kiri ki ekituufu gwani akuzaala muzeeyi ono yanzaala maama wo yaani mama wange y'omugenzi mukyala Regina Kamaali mukyala Regina Kamaali kati gwobeera wa nze ewammwe wa ewaffe like gyogamba nti bwemba ngenda ewaffe ngenda wa bwemba ngenda ewaffe nina genda Kisigula olina kugenda Kisigula yesebo era wemmanyi mukadde oyo waali wemmanyi nti wewaffe naye olw'okuba nti mukadde yatugobaganya kati yabagoba watya yabagamba atya nga mukadde otugobawo kubanga ffe wali waka twabeera twajjangawo nga tujjawo mu linnya lya muzeeyi kuba ye taata waffe bwe yagoba taata waffe n'atugamba engeri gy'engoba ekitammwe nammwe saagala kubalaba wano eyabandeetera kaagenze nammwe mugende era netukola follow-up nga n'abaana bato baffe waliwo bato baffe okuli Gilbert ne Herbert nabo nga nabo yabagoba so maama oyo kungulu bw'aba anyumya naawe nga omufeesinze physically nina n'omukyala gwe tuli naye mu kooti bwatu bagamba anyumya bulungi nnyo n'amaziga akaaba mugoberera maama ono bw'omusisinkana physically ne sapule ng'ajambadde mu bulago alina nnene ogamba kentuuseewo ono Bikira Maria ali mabegaawo naye nga gwe bayita omulungi omu byakukola ki akusekera mulungi mu byakusekera era maama ono simuwaayiriza era byenjogera simuwaayiriza maama yagenda akyuka mpola mpola naye gwe kati nkutegedde ngenda kukomyawo omanyi ngenda kujja nkola mu series mu episodes kalale naawe nja kufuna kati njagadde kufunako katono kati bino byebagambako ebitono bya maama wammwe nti bamutta busi taata yakirimu muzeeyi waffe bamuwaayiriza maama yalwala ng'abantu abali bakola ki bwe balwala maama pressure bulwadde bwa pressure bubaawo abantu bonna balwala pressure maama yalinamu pressure ne sukaali nga bimukola ki bimugoya nga bimutawaanya mpola mpola era maama n'awummula muzeeyi talina kakwate ku kufa kwa maama nkiddamu ogwokubiri muzeeyi talina kakwate ku kufa kwa maama nkutadde nja kuddira mu season ate nno abagamba natta nnyina omukyala yafiira Lubaga bagende Lubaga ripooti gyeri bamala gwogera ku kwonoona linnya lya taata kubanga abaana bagwenyufu abo abaana bagwenyufu ogamba otya omuntu nti yatta omuntu nga tolina kiraga ate ng'omuntu yafiira mu mikono gya ddwaliro maama w'abano yali ne mutabani wange Innocent nga bagenda mu ddwaliro ne Beatrice Nduwayezu muwala we Beatrice Nduwayezu si yoyo gwe bagoba ewaka yoyo Beatrice yaŋŋamba maama yamugoba ewaka kati bano boonoona kati obudde bututwala kati mbategeeza nti ensonga eriwo natidde ezibbaluwa ezo zindaga nti bajja kunzita bwe namaze ennyondo omwana yakugezaamu dde ennyondo ate abaana abawala bagamba bakomawo awo kyali kituuza yes bwe yamaze n'awamba ebyapa byonna maama yani omukyalo oyo Verena Bajeni n'awamba ebyapa byonna ebyange naye kale ebyapa byonna ebya famire kankyogere bwentyo kati nze neŋŋamba engeri gyatutte mu kooti ebintu bya kooti birwawo ndi mulwadde bannange temwalabye na bulwadde bwange saabo balaze kamera zikyalaba mmoze oba aliwa mundaba kino kiki eno festula
kubankolera wano bagatawo n'okugulu wano soko ndaga omukono okusooka omusuwa guno sembeza omusuwa guno bagugatta kuva ku kugulu okujja wano mulaba kakati gwazimba bayidawe gwazimba kati wano we bagiramu omusaayi wano we baddizaamu omusaayi omusuwa guno bagukola batya bagujja kuguluwa bagata okugulu wano basala omusuwa guno ogwokugulu ne baguleeta ne bagugattira wano bagugattira wano kubanga obusuwa bwali butono nga bukola kuroti kakati mulaba kati wano bagiramu wano omusaayi wano ne baddizaamu wano mu wiiki kati bagiramu eno bagiramu wano omusaayi ne gugenda mu masiini then masiini ne bakonekiringako olupiira lulala ne baluleeta wano na wano waliwo empiira ezizaayo omusaayi kakati mu wiiki ngenda mande nandibadde ngenze naleero naye nalinze abantegeeza nti mugenda kujja kati ngenda nkya kati nkola mu wiiki emirundi ena oluusi emirundi esatu bwe bitabuka ku kitanda nga bwe mulabye ebifaananyi ebyo ne juzi nabadde ku kitanda nasasulayo obukadde buna enaku bbiri noviki lwaliro lya bbeeyi bajjanjaba naye lya bbeeyi naye njagala nkubuulire nti buli wiiki nga tiwazzeewo kizibu nkozesa obukadde bumeka bubiri kati omukazi agamba munatunda kapolitika miliyoni 8 mbuziruwa omwaka mulamba abaana basoma balwala banzijanjaba ebitanda kakati omuntu ng'oyo atalina kisa ebintu bye nakola bassebo ne bannyabo bisobola okunzijamba mama fine ebintu bisobola okunzijanjaba bampe ebyapa byange ntunde ate ekintu kyensaba omukyala namuwaddeko ebibye ebirala ngenda kuwaako bano abaana basoma abaana ba Regina Zaina nange ntundeko n'abendabirira basobole okutuuka wa ku university naye namuwadde ebibye kinabadde nsaba nti mumutuukirire bw'alaba nga kyekyo siraba lwaki tuzungana ne kkooti kubanga ekizimbe kye namuwadde Busega Mama Fina mu trading center wo mu kibumbiro gya kiraba kiriko dayale naye agamba ayagala n'ebirala gamba yabiwamba si kubyagala yakola ki yabyewa eno ennyumba endala ey'ekisigula evaako biliyoni namba ya Malakeya alina ettaka lye eka 2.5 kuliko n'ennyumba ya bisenge 5 naye abaana bagamba mbu otulugunya maama waabwe ate kati ng'atulugunya nnyina ng'ali mu maka abannange lwaki bampayiriza atulugunya nnyina ero sinetemanya banna bakyala b'ekitundu bamutuukirira lwaki teyagulawo olinako omwana gwe bayita Agnes yeyo omwana nakamutikira Makerere mu gwokubiri ani amuzaala ye oli kati Agnes uno wanagamba nti ekyokuba omulwadde tekikugamba kutulugunya maama waffe okitegedde ekyokuba nate tekikuleetera kutulugunya maama waabwe abaana bange beboononye maama mukyala wange era baggawo bayagala tunda ekitemu ndowooza owulira wangi ekirungi Agnes mukyala era mukazi naye ajja kuyingira obufumbo ajja kuwulira yeebale nnyo okutoa oda mu maka ga kitaawe yeebale nnyo kubanga yategeera taata we ne maama we naye Agnes nkugamba kuno nga ndi kumpewo tugenda kyusaamu katono bwe tuti byakaabire byeyambule Agnes wano kiba kisukkamu wano katono ekwati y'okuusa eyinza obutasala musango naye mukwano mujja kigabana nabagamba Mama Maria ne Yosefu nga bazaala Yezu ye yabampa nze sirina kibonerezo kyenaabawa Bosco ne mugamba okutta ennyondo kunkuba naye nze sirina kyenkubonereza sirina punishment gye naakuwa omukama yekka gwe nkukwasiza n'ensi nkyogera mu bukedde nkyogera ku mawulire Bosco wakwata ennyindo kunkuba nga sikulinaako omusango
nakusomesa nenkusomesa moze yakukuba ennyondo Bosco nodini nkugamba nodini nkugamba soyinza obutogera mazima nga batwalooza balina amazima ge beetaaga naye waliwo olunaku lwojja okugaba n'ekikolimo ekyo mpaka omusajja waba nga atandika obulamu bwe ng'abonaabona n'azaala abaana n'abaweerera ng'atuuse ku mbeera eyo nga mumukyamutulugunya nga mugamba tajja kufuna bwenkanya njagala mbanyonyola ajja bufuna oba ayagala oba tayagala naye bw'aliba afudde ne mumuziika kyokka baana mmwe mugenda gaba n'ebikolimu obulamu bwamu bwonna ku nsi mujja gaggawala musanyuke nze nsaba naye afutalo mujja gaba n'ebikolimu bye mutabayi muweeno oyo omusajja kakaabe njagala kusaba katonda nteremu obwangu nabaza okunyamba mu nyambe ekintu kyensaba kiri bwe kiti mukyala wange tewali akujja kisigula bw'oba ng'osobola okubeera n'abaana bange n'obalabirira ago maka ga famire oli waddembe kubeerawo tewali akugobye n'omusika wange takugobanga njogera ku mpewo naye awantu awo si wawo awantu awo wa famire awo nyumba eyo wa famire naye siwali akugobawo tewali ate seetaaga ebintu byenkuwadde wabeewo abikujjako kati gwobadde oyagala kutundawa ewaleese obuzibu nze nabadde njagala kukola bwe nti mbategeeza nti nabadde njagala kukola bwe nti nze kyenjagala kyekino nti mukyala wange muweeko ebibye nange ntundeko ekizimbe ekimu ekizimbe kimu kiwe bano abaana abasoma bakyali abato awalala mpawe abaana b'omugenzi Regina ekitundu ekimu nakiwadde abenyamba nakkiriziganyiza n'abaana b'omugenzi Regina ekitundu kimu kino ky'ennyumba ekitunula mu luguudo nkigabira abaana b'omugenzi Regina kino ekitundu ekirala ekyandibadde paati yange nze nagiwadde abaana b'endabirira nze bwe nali nzija ku nsi siina kye nawa Katonda ate Katonda bwe yayampa obuntu obwo siina kye namusasula Mukama agenda kumbuuza nga ngenze bwe nakuwa gwe wawaki bampala nabatange tebaagala nyambe muzeeyi njagala tibaagala wabeeko gwenyamba bo tebaagala oyambe muntu n'omu tiwali nina abaana bamwanyinaze bana abamu batuusiza ku yunivasite baagala kubatta ba agi bagamba lwaki obayamba nina abaana benyamba bamwanyinaze talina busobozi bawe yagwa ku aksidenti omu mutuusiza ku busomesa bagenda mutikira mu gwokubiri omulala musawo omulala ali ku siniya yakuna omulala ali mu siniya wano omulenzi baagala kubatta nejuuzi omukazi yagenda ku dduuka we nabakolera kadduuka n'alumba bannange muntaase yagenda kaduuka webakolera akaduuka ono mukyalawo ono oyo omukazi antawanya yagenzewo n'agamba ne Aleni tujja kulwana bagenzewo ne Aleni ne Bosco n'oyo Agnes ne babalumba twabadde wano ne bannamawulire ne babalumba nabayamba naye kaakati byonna nga bigize akadde kantwala obudde buzibye kyembuuza kati oyagala ensi ekukolere ki era ne bano Agnes ne Aleni ne Bosco oyagala bakole ki mu bufunze olupapulo olwo nate tebabajjako fingerprint Agnes ne yeekweka IGP mugoberere fayire y'abaana bano mubasibe abaana bamazeeko emirembe baganda ba IGP ensonga zino ziyingiremu kati abalandizi bo bagamba kikuba kati ebyapa bo babiteekako caveat abalandizi okujjako omukazi ono bangamba kooti yerina okusindika okujjako caveat nenziramu nensaba ebyapa byange omukyala abimpe wanji mama Fina ngabire abantu leta mama Fina wanji mama Fina
tuweeyo ku bantu omukisa wano katuweeyo ku bantu omukisa twazze emisana nga tumanyi tujja kuba tumaliriza tetwazze nayo tubawa omukisa okay twogere ku mwami oyo abantu bamuwa amagezi nze wedde amagezi agange namaze dde okugategeera setagana gampa gaddemu ogamuwe nze kyange kyeŋŋenda okukolera omwami oyo nkimanyi saagala kyogera saagala kukyogera saagala kiki nze ŋŋenda nze ekyange nkirina naye abantu balina amagezi ge baagala okuwa omwami kuba abantu bakaaba mbalaba baffa bali wano omwana gwakera ku makya nudi n'omwezaalira ekigambo ale nikye yanvumira mu poliisi nsaagala kiyisa mukama kiwemula yanvuma ku maama wange ale niyanvuma munzikirize nkyogere naye mbeetogera aleni muleete wano yakugamba ki aleni aleni munoonya wano section wedde avuma kitaawe kitegeeza aleni tebabawaayiriza naye wekuba mutoki aleni oli mu comment section n'omataatawo olina obujulizi kwogasa omuvuma aleni yanvuma ku poliisi munzikirize nkyogere naye munsonyiwe sooka oleke aleni yakugamba ki bannange aleni yanvumira mu poliisi mbukubanga aleni yanvuma ngaze kumpamba yampamba nantwala ku poliisi ekiro ssaawa 5 kakati bwe batuuka omukulu wa poliisi n'agamba taata wamwe lwaki mumuwamba alina musango kimuwadde bondi aleni n'angamba bannange munsonyiwe saandi kyogedde naye yaŋŋamba nyoka amazi aleni bannange yes ne mu comment section wedde ali mu muva gwe yagambidde mbu wamuwe emmotoka gyemu ssente n'akuvuma aweera era abadde wedde akuvuma bannange simanyi maama fiina aleni obadduseeko obadduse bannange aleni maama fiina Agnes weereza message waggulu aleni jangu taata abataata ate ekinza okuneeto ate erinnya lya taata lwaki alyeyita kyokka ataddeko erinnya lya kitaawe lye yeeyita ali mu comment section avuma kitaawe erinnya lye yeeyita bw'avuma kitaawe mu comment section balungi z'oyo mumanyi balungi z'oyo simumanyi kantandike n'omugwemala mami frame nkubulize hajati ani salima assalamu alaikum assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. muzeeyo mugamba ki Mzee nga alabye n'ebizibu naye nsaba Allah amugumye. Demaro Beatrice muwala wo webweru muyite wuuyaawo ali bweru muwala wo oli omugenzi eyafa mulabye ajja ogaye waliwo ki mukyala we yafa saakolayo mukwate mpapula zino toka muwala wa Beatrice alina kyaga sisobola kwogera naye bijja kutereera ketuzze wano ate okatola mama fiina wuno akiyingiddemu abantu bonna equity for men bonna bazze kitegedde ensanga egenda kugguka mukigenda kugguka equity for men mama fiina honorable nsereko tugenda biyingira mukigenda kugguka aleni kovume taata wo mu comment section ekijja kugguka osanga okay Beatrice ono Beatrice Abaana bagenda kukubya pressure taata kwegayiride kakkana. Kwegayiride bambi taata. Mzee akubabeere mugumu. Bigenda kuggwa. Nzirakozesa amateeka bigumu.
Okay, ma'am. Mama, stop that. Okay. Baba. Kale Beatrice nkutadde muzeeyi katumusabire ffenna gye tuli eyo. Okay. nsonga zebazawo be bawaayiriza olwo ate ono ayina n'ebibye bambi bigenda kugwa muzeeyi mugumye Muzeeyi guma. alina byalabye bingi okusinga ne bino bale sebo mwebale Bantu. bale kutulwanirira mama fina webale webale ozolwanirira bonna mbadde nkulaba webale kuyingira mu nsonga zaffe neyanziza nnyo bannayuganda mwenna mbebaziza kuwulira eddoboozi lyange bannayuganda webale bannange mwebale bannanga abaana bamazeeko emirembe ne mukyala wange teyandibadde mubi naye abaana be batawanyiza maama waabwe yabawaga kubanga nagezaako kumubuulira abaana baleke tubasomeseza baleke bakole ebyabwe yagaana Naye tokaaba taata. Kakkana. Kakkana. Ekira naye waliwo akuwadde amagezi wansi nti abaana bakoleko DNA. tugenda gikola Abaana bakoleko DNA. Tusooke tumanye abantu be twogera nabo bakoleko DNA. Debbie Lavis ali London akugambye muzeeyi tokaaba ali wamu naawe. Naalongo Hassan agambye DNA first. Ne MC Mayor kwali agambye DNA first yebeesooka okukolera. Era Rose obadde ogamba ki? Nti waliwo abantu abagenda okuyisa obumuzeeyi naye nga omukyala n'abaana bayinza okuba bamanyi nti omwana yosi yakuzaala because bw'abanga kitaawe yagenda ku makyala dini n'akuzaala n'akusomesa ekyo kyokka kimala bumaze obutayingira mu nsonga zaabwe tegeera nti bataata bamu bayinza okuba balina ensonga zaabwe naye waliwo omuzadde wo n'omulabanga mulwadde bw'ati obeera ng'olina obuvumu obudda ne comment section n'otandika omuvuma in front of people kati tereeza